Boss lady. Wanje. Tusu kifo kirabye kikino kyakabi. Lwaki mumanya gonna wasalawo boss lady? Omanyi ndi mukyala muyimbi. Oyina okuba ne art mu bwongo obwo. Kati boba oyina okuba ne art. Nze nyina art mu bwongo bwange. Otuuma ekintu ekinanyumira ekifo kyo oba eki n'omuntu n'akyebuuza nga bw'okyebuuza lwaki wakisalawo kituuma boss ladies. Yeah. So oli boss lady wetwogerera? Of course, ndi boss lady. Why not? Sebo nze ndi investor. Neto nzalika boss lady. Wanje? Zali gwe tumanyiga boss lady. Zali gwe manyiga boss lady. Ne kati njagala muntu mugerageranye nze ndi investor mukwana. Era twasose tuga wakifo kyako kya Zalika Kusasira shadow. Munange ekitibwa kya Mukama ekifo nakitandikawo kyekyo kyemulabye nfumba mmere ate no temupadde ku mukisa kuba nti mbasavingako nokusavinga nze mmere yange gyenkuba ya mukisa bwe nzya neŋŋamba nti ngenda kusavinga sikubeera pasita naye wabawo ebintu eby'omukisa mu buntu nti emmere kusasira gyafumbye oba olaba ekintu ekirungo kyentaddemu ebirungo nze mbirunga mu nnyimba mu bufumbo mu buki kati ne mu byendya nabyo olina okuteekamu ebirungo nga byanjawulo omuntu nali ekitu nga kiwooma naye kakati kambuuze mwenna nga bwe mwali mu egos mwasazeewo okudda mu mmere anti omuntu bwogezaako kyo kati tuyimbidde ebbanga ddene omuntu tokyanda kyaba tubanja mu music essaawa eno bakubanja kikyozaako kyekiddako saga mubeerawo nga mugamba banne okutubanga tusabiriza bannanga ate afunye obuzibu ati omuntu olina okuyiya ekiyinza okutwala mu maaso omuntu tobeera ku wantu wamu nga musetwe gumu olina okukyusaako ne plan B nti mukuyimba bwoba ogenzeko mukuyimba togendako ne mu mmere ate nogendako ne mu birala so kati omuntu olina okutetenkanya ekireeta ku ssente ekifo kino tukiraba kiriranye PO Box 001 olizingawo bulizinzi wagulawo ssente wasonda wamenya akabokisi n'ogulawo abantu balina ettima abantu balina ettima nekyo bwomanya wendi ekifo nze nkirimu ekifo nze nfumbirawo emmere awo mulaba ku boss ladies awo lounge and food court erimu ebintu bingi nnyo nekyo bwomanya nti wakusaasira wendi yesebo okay tutunuulire Christmas gye tuyingiridde Christmas eno ne Christmas ezizibaawo olabawo enjawulo naawe oba nze zikagirabe Christmas eno njiramamu enjawulo nti at least omwaka guno nguyingidde bulungi bwe mbanga nyina ebintu byentandiseewo ng'omuntu nkyebaliza Katonda abantu nawulira basanyuka ne bagamba mbi kikusasa bambi ate kitandiseewo okufumba ku mmere tunga tukiwagira ku mmere yakyo luli twakiraba nga bakibanja kakati ate bwe kibanga kitandiseewo bizinesi y'emmere tukiwagire osanga ne kijja kuddamu okukaaba abantu bambi basema mpagira bwe batyo Christmas entandisiza ebintu bingi nnyo nti njiyingidde bulungi bw'oba otandiseewo ka bizinesi akalala oba ogiyingidde bulungi ekyenjawulo kyenfunyemu mwabeeranga busy mu biseera bino kati abantu oba baakoowa music Christmas eno ndi busy nnyo era kyejjusa tugamba nti balekerawo by the way nze mukyala ow'amaanyi yasigalawo mu baband ani aliwo gugo no mikolo giraba manager nga tugikola okufa obufi kusaza bato ina milioni 4 tayimba bwoba to ina milioni 4 tayimba kubanga leo kyagenda okuyimba amumanyi amanyi kyakola fe twatandika emikolo ali tukyagirimu kubanga tulina experience okay waliwo abagamba nti naye kusaasira bye balina banabyo bye balina banebyo bye banene basuukirira abanene omuntu asobola okukola 10 n'akola bizinesi ng'eyiyo kyekisinga obukulu omuntu kola kuŋŋaanya ekitono okuzibu kutandika manya nti olina okutandika bizinesi ya boss ladies tulaba nnene abantu bagamba kusaasira be batuukirira abanene kusaasira be banene be basobola okutandika bizinesi eno omuntu nga Kalonna Mutebi asonda 10 asobola okutandika bizinesi ng'eno asobola okutandika njagala okubazamu amaanyi nti teri bizinesi gy'otandisiza kitono n'etakulaakulana ekitono ky'oba otandikisizza gweguma nti omanyi nti nja kutandika okusooka nali ntya nenga natandika ntya nyo kutandika n'ebintu webiti natandisa kitono naye manyi Mukama Katonda ajja kunnyamba kijja kwongera okugejja nga bw'olaba ebirala bikulaakulanye ebyabalala papa Lule Haruna nange Mukama ajja kunnyamba
omukisa ate mukama kandi ayinza okunyaba omukisa obugagga bwange ne buvaawo kati gwalina ekitono totya kutandika kubanga okutandika kwe kutiisa naye bw'oguma n'otandika ate ojja kubeera w'amaanyi. Let's look at business administration. Abayimbi biseera bisinga muyina speed mu talent ebavuga nnyo. Are you going to manage this place nga gwe oba olina ba managers? Njaji managing nga nyina ba managers abenateekawo naye ate nze okusingira ddala ndi mu kufumba n'okusavinga abantu bange. Kusasira olokozeko business endala yonna? Mujjeko okuyimba? Nakolako ku bizigo. Business yange y'ebizigo gyeri etambula mpola mpola naye kati kino kye nayingidde ekyokufumba nkimanyi nnyo kuba newange enfumba njagala abantu bali ku birungo bya Kusasira. Yegwe afumbira mu miseru gate mwina media afumba ngati mwami wangu achoba omufumbira nze nefumbira nze ngomukozi afumbye te mwami wange tobola njagala abantu balabe ekirungo kyenteka mu mmere yange. Kusasira nawe sitofumba emmere waka nze ndi mukyala ekyokubeera sate kinja kukuba nti ndi mukyala era wange ku boss ladies ojja kujja lumosa nga mpaata njagala mpata bulungi enjala zirabe baziwaata zino enjala zolaba ziwaata emmere mpata bulungi emmere nenjifumba nenjisaanika bulungi nnyo nensiba empombo abantu ne balya bulungi nnyo kubanga njagala ekintu kyange kiveyo nga kirungi. Wabisoma ebyokufumba? Ebyokufumba tebabisomera busomeza waliwo n'ababisomera nga tebabimanyi waliwo babisomera nga tebabimanyi baba talent okufumba kiba kitone nti waliwo omuntu giba n'emikono kiba osobola n'okusanga omuntu nti alina omukono amanyi okufumba nga tawoomya bintu naye wabawo omuntu omukolo gwange guwoomya. Now waliwo ekinconfusing osoma oyimba wera busy oyina boss ladies ogitaddewo ate oyina office ennene gy'oservinga ya presidential advisor ogenda kwemenyamu oti emirundi egyo gyonna obeere nga office zino ate oli mukyala mufumbo wa family ebuvunanyizibwa bwa mirundi 5 nyina bikwasaganya bino jagolinga kubanga bintu bikwasaganya ng'omukyala ndi mukyala mukozi kyekisookera ddala kuba njagala nnyo okukola nze saagala sente za kumukeeka njagala nnyo saagala byakusabiriza nti gunimpa oyina okutandika okulembeka ng'omuntu omukazi omukozi bw'obeera mukozi ne sente zeeyongerako nze ndi mukyala mukozi era abantu abasinga bakimanyi nga nze omukyala omukozi kubanga nze nsobola okwebaka ku ssaawa 7 kati nga bwe nava ku boss ladies polo naggulawo zaali ziwera ssaawa 7 ogw'emisana nali shaka nate nga nyina okugenda essanje nza wali okukola siri mugamba mbw ate kati nyina woofiisi ennyingi nnyo buli kimu nyina okubanga nkikwasaganya. Tutunulire oyina okuva waggulawo ekifo kino nga 6 paka kati olabako ku magoba? Kosa magoba gabaawo osooka n'obala noba nti ettooka oliguze ssente mmeka ennyama ogiguze ssente mmeka bizinesi teziterafunirawo tezisafunirawo naye mukama akyampaddemu omukisa nfuna bakasitoma abajja ne bawagira Catherine abanjagala n'abaagala okuba emmere teri kugamba mbu kuba ne bwetonnya omuntu olina okulya ne bwe kiba kiki kati abantu bajja ne bampagira nga bwe ate mu ntebe tembadde mmere nnungi nga lock food tebaddeemu so baafunye omukisa baafunye Catherine Kusasira afumba ekimere ate nga nze nkyefumbira kumayo kuli emmere ya star ate nga n'emmotoka bagyoza wali nga temmotoka bali bagyoza omanyi sita okufumbira ku kimere nojja n'okirya ne nkusavinga Kusasira Catherine you're joking abantu batwegomba bwegombi Alex nakwegombera eyo naye omanyi Kusasira nga akufumbidde ekimere Kusasira nga akusavinze ku kimere engeri oyinza okufiiringamu so mogigenda mu maaso kati tuli mu holiday gitambula tuga kuddamu mu Feb waliwo obutamuzi bwotera okunjogereramu abantu abali ku daily soup bawakana nti sebo tosoma so oli comfortable okutubuulirayo course unit mmeka zosomye nkola 6 ngamba like tubuulireyo nga 2 abantu bazitegeere nti zigwamu eyo yennyini course gy'osoma mu international relations and diplomacy semester eno nkoze political psychology nenkola gender in international relations. Yes sir. Bakitegedde abadde bawakana bahaters batuddidde. Yes sir. Kalina ekibuuzo? Ndinayo ekibuuzo. Kibuuze. Mbadde mbuuza mbuno olowooza lwaki otuuka mu biseera bya Christmas oba mu December ennyimba zetutegeerako mbu Christmas etuuse
kubako Fire Bongo Lutaya ne bakuba Ezabbo ne M ne bakuba ne ndoza n'olwa Bobi Wine ne Pademan zesinga okutambula. Ensonga lwaki zesinga okutambula kubanga yeba season yakyo. Togenda kubeera nga season si ya kusiba n'okuba amataali. Ngoba nga tetugenda mu biseera bya kisiibo. Buli kimu kyeba n'ekiseera kyakyo. Kati tuli mu biseera bya Christmas. Tuba tulina kuba nyimba za Christmas. Kiringa omuntu okubeera mu love. Ate nejja nga tuli mu love n'enkuyimbira kati enkola ya taxi agikowa ya jesonyiwa. Duba terujja. Kuba kati awumba nyimba birala. Kakati buli kimu kiba n'ekiseera kyakyo. Bweba time ya love nyimba love. Kyobola batugenda ku mikolo egimu. Bwe mbange nsoka n'entula nenga kati ngenze mu mikolo kati nyina kuyimba bwenti. Ngenze mu show nyina kuyimba nyimba bweziti. Kati time eno ya kuyimba ya Christmas carols zokaza tulina okubanga tubeere mu mood tubanga tufiringa ekintu ekyo. Anti n'ekintu ekirala waliwo abayimbi bano nga Maureen Nantuma alina oluyimba Chameleone alina oluyimba lwa Christmas n'abayimbi abalala naye bwe tujjukirwa Christmas bakuba nnyimba ziri nkadde lwaki bakuba ez'abaawano kati ez'abayimbi abalala z'abayimbi balina ttima abatazikuba abatakuba nyimba z'abayimbi baawano nga balina ennyimba za Christmas omuntu ateekamu obudde naga n'ayimba oluyimba lwe natwala mu studio n'ateekamu ssente bw'oba tolukubye oba olina ettima kuba bone mbogenda okukuba tebakumanyi promoting music w'omuyimbi wo fire tumukuba kubanga yeteekamu ssente n'ategeeza abantu nyimba nezitunda nnyo naye n'abayimbi abayimbye mubawa obudde balina ettima omuntu atakuba luyimba lwa muyimbi oyo. Ekibuuzo kyange kyakye nina kiri kimu kya ssente ezazze mu federation gwenga gwe omuyimbi ssente zino esente ezazze mu federation of course bakulira federation bakimanyi nti nina kusaasira muyimbi naye ayagalako bajja kufuna ate nze bambalira mu bakuyiba ngatto ndi muyimbi oyagalako mmeka bwe bagamba abayimbi bansoma mu bayimbi era bakimanyi nti mba nyina okufuna nze siri mukubi wa ngatto oyagalako mmeka zonna ze banampa eziraba